Kyanaku nnyo era kitalo ddala abantu babiri abamaze okubanga ate balutondamu obulamu. Omu avudde mu mbeera natta munne Mukaziwe bw'amaze naye Neyeta. Bibaddewa era obuzibu bubadde kuki? Ogenda kubifuna. Amalala still nago gakwasa ekikwe. Omuwala ow'emyaka 16 bw'atyo yazadde omwana n'amukwata n'amusuula mu mugga. Wenjogerera nga poliisi emaze okubanga ennyulula omulambo gw'omwana ate n'omukyala oba omuwala ow'emyaka 16 eyakikoze ekikolwa ekyo akumiddwa mu kaduukulu ka poliisi. Bibadde side ki era obuzibu buvaawa. Byenze nkutuuseeko tusinzidde wano ku Mukutu Viki exclusive nawe kwokyali akuweereza simulala bampita Viki bweri nkola yange embuwombeefu nkusabye video soko gimpereka like alwansonga olyo likinga video kiyambako information okubeera nga etambula netuuka ku buli muntu sekinoomu ku misinde gyayiriyiri so nolwekyo likinga video ate buli omu abenga afuna message eno. Atanatweyungako mbutongole mukwano osubwa nkusabye embuwombeefu still subscribinga abo malo kusubscribinga ku channel eno kwata mukade kaje mu kigambo personalize okase mu kigambo all wenkugambira turn on that notification bell buli kimoja kuba kifuna bulungi nnyo nyini ddala ku simu yo computer yo batabyo wosinzira okubanga otulabira. Mwebale ku subscribinga twawezeza aba subscribers emitwalo 8 ejekutte atusuubira okubeera nti tu celebrating idde wamu nawe kwekyo. Ntambula najja tikalodo omulombi wedduwa kulwamu abalina ebizibu ebyenjawulo ennamba esembe 067 ebizibu tebyewalwa wabula bisobola okugonjolwa singa biba bikutuuseeko. Jory yali emabega w'ekifaananyi kitukula bwe kityo ate tusimbudde. Kitalo nnyo nyini ddala era mawulire gannaku omuvubuka amanyiddwa nga Ben Semwanga oba omusajja yategerekese nga Ben Semwanga bwe yavudde mu mbeera bw'atyo natta Mukaziwe yategerekese nga Mbabazi Grace. Bino byatuuse ku weekend eya week gye tukubya amabega era nga omwami Ben Semwanga akigambibwa nti yasoose kutugumbula oba kutta Mukaziwe bwe babadde bawangadde okumala akabanga. Obuzibu we bwajjidde nga Semwanga tanetta yakizudde nti girlfriend oba Mukaziwe bwe bawangadde yamulimba yakuuma ekyama nti talina mwana wabula ye Semwanga Ben yakizudde nti omukyala ate bw'atyo alina abaana 3 beddu. Era ekyo kyamutanudde okubanga kimujja mu mbeera awo kustuuka obusungu bwe bwamulinnye. Ekyo nno si kyekyokka oba si ensonga eyaviiriddeko Semwanga okubeera nga atta Grace Mbabazi. Yagasseeko ekyokubeera nti bwe yayongedde okunoonyereza wakati mu bbanga lye bawangadde ne Grace nti yamusiiga akawuka oba obulwadde obwamukenenya muyite siriimu. Ekyebuuzibwa Semwanga lwaki ekikolwa nga kino yandibadde akikola okulimbibwa nti omukazi gwawangadde naye oba girlfriend gwalina oba Mukaziwe amulimbye nti talina mwana n'omu mu nsi okumalira ddala ebbanga lyonna ate ye n'akyezuulira nti kituufu omukazi abadde alina abaana 3 era nga ge gabadde amazima. Takomye okwo akizudde nti omukazi gwabadde alaga omukwano gw'ekimemmete ate mwanattu yamusiiga n'endwadde eya siriimu. Ono yasse muganda we Mukaziwe bwe yamaze okumutta ne wayita olunaku lumu ate naye bw'atyo naye ejjambulamu bw'ensi. So kitalo nnyo nnyindala ebibuuzo bingi mu mitima gy'abantu ku mitimbagano ate ne topics ezatandise okubeera nga zimwerukawo ku nsonga eno. Buli omu yeebuuza Semwanga okuva mu mbeera natta Mbabazi Grace omukyala yali yamusuubiza yamugamba nga bazaale nga mukazi agamba tayagala kuzaala kozi omukyala mu kumufuna yamugamba talina mwana n'omu era ebbanga lyonna bawangadde amanyi talina mwana n'omu. Nawe ekibuuzo kiri nti Semwanga abeera abadde nga abanja zadde n'agatta busungu bw'okukizuula nti omukyala gw'abanja oba oliawo ezadde nti yazaala dda ate mwana atali omu abatali babiri wabula abaana 3. Kale ekyo kibeera oba oliawo ebbali. Ensonga ey'okubiri ya Semwanga kubeera nti yakizudde nti Grace yamusiiga obulwadde bwa siriimu oba yamusiiga akawuka. Ekisooka waliwo obusobozi bw'okubeera nga bano mu kubeera nga batandika okwagalana
tebagenda ku musaayi kubanga abeekebeza ekyo kiri awo era nga kyali ekituufu. Kyakubiri wandibanga bano ababiri bagenda ku musaayi ne beekebeza nga balamutuku wabula oluvannyuma omukyala n'atabaala then n'alinnya mu kaveera najja n'asaaba omwami Beni Ssemwanga akawuka kasiriimu kuba nakyo kisoboka. Obusungu bwa bintu bibiri bwamaze okuba nga bukozesa omuntu ensobi ate gye tuyinza okugamba nti gye yejjusizza ng'amaze okukola ekikolwa eky'okutta oluvannyuma naye ne yejjambula mu bwensi. So Ssemwanga wenjogerera nga naye mugenzi ensonga ya busungu obwekuusa ku nsonga ebbiri zenkumenyedde naye abaffe kyekikolwa ekituufu ekyandibadde kikolwa omuntu singa aba akizudde nti omulimbidde ebbanga eriwera. Kyakubiri kyama ki ekiri mu masekkati g'omukyala oba nsonga ki enneekusifu ezaleetera omukyala Grace Mbabazi okulimba Beni Ssemwanga nti talina mwana ku nsi kyokka ng'amazima agamanyi mu mutima nti alina abaana basatu. Awo n'owootiira abakazi ogwo ogw'obukulu naye abakazi batiika. Abamu baba baagala banjula bakulwa kyalira waabwe balyoke baddemu bazaalira abantu. Ekyesinga okubeera nga kyewuunyisa nti tebawangadde mwezi gumu wabula babadde bawangadde ebbanga eddeneko. Nsuubira okuba nti Ssemwanga watuukidde okukola okunoonyereza ku nsonga y'abaana kitegeeza walibaawo obusobozi bw'okuba ng'abadde abanja nnyo omukazi amuzaalire naye ng'omukazi oba oli awo takkiriza. Bino birowoozo bulowoozo nga nze. Kyakubiri bwe yakizudde oba oli awo nti omukazi yazaalako alina abaana basatu n'agamba naye owaaye olaba omukazi asobola okunnimba ekintu ekinene bwe kiti kaŋŋende neekebeze ndaba obulamu bwange we buyimiridde. Kitegeeza nti okubuusabuusa kwa Ssemwanga eri mukyala we girlfriend we Grace Mbabazi asobola okugamba nti olaba abaana abankweka yalibanga ankyaŋŋamisa n'obulamu bwange tebuyimiridde bulungi ng'oba oli awo y'ensonga ey'okubiri yamutanudde okugenda okwekebeza n'akizuula nti kituufu mulwadde so naawunzika ng'obulamu oba oli awo takyalina kyakusalawo. Naye ffe nga Viki Exclusive atuvumirira ebikolwa eby'ettemu ekikanga ekyo. Buli ewali ekizibu tewabulawo solution. Ekyo kye mmanyi mu nsi. Era nsuubira okuba nti waalibaddewo okwogerezeganya omukyala n'awulira Ssemwanga ensonga ze ezaamuviirako okuba nga amukweka abaana. Oba oli awo bwe yandimuwuliriza yanditegedde obulumi n'ensonga eyo singa eba emumatizza. Bene ekyokuba nga yamusiiga obulwadde ekyo tetusobola kibeesinga 100 ku 100 nti Ssemwanga naye ebbanga lye yabeerawo talina gye yatabaala. And tetulina kwe tugambira nti kituufu omukyala ye yamusiga wabula ezo z'ensonga ebbiri ezaleetedde ababiri bano okuba nga bombi bagenzi. So kitalo nnyo nyini ddala eri famire zaabwe era ne mukama eyo mu ggulu kyemmanyi emyoyo ebiri gyagenze gikubagana wanzitidde kinaawoze mukama gitaase era gitaawuluze obasonyiwe ebyabasobako. Yes, kaakati amawulire amalala ga muwala wa myaka 16 ono nga wenjogerera poliisi mu district y'Emitoma emaze okubeera ng'emukwata era nga ono kigambibwa nti yasudde omwana we ow'omwaka ogumu actually sina mwezi omwana ow'omwaka ogumu mu mugga mu bitundu by'e Bushenyi. Omwaka gumu mwana wa mwaka gumu just imagine omwana ow'omwaka ogumu mama wa myaka 16
yazala muto yazala at 15 okumala emyezi 9 egy'olubuto n'olabirira omwana omwaka mulamba omwaka omulamba abwaba ayanguye nnyo aba atambula abadduka. So okusinziira ku mwogezi wa police Martin Tusiime Martin Tusiime omwana ono yasuulibwa mu mugga ku Lwokuna wiiki ewedde. Omulambo gwe ne gunnyululwayo ku Lwomukaaga wiiki era gye tukubye amabega. Maama w'omwana ono eyabadde yaddukira e Mayanga police yamukutte olw'eggulo lw'ejjo ku Sande era akumibwa mu kaduukulu asobole okuba nga abitebya. So kibi nnyo nnyini ddala tukivumirira era nakyo kikolwa kibi eri society eri eggwanga. Tulina okubeeramu ne humanity akantu ke bayita ak'obuntu kintu kikulu nnyo cause okwetika olubuto emyezi 9 oba oyise mu bingi mwana akusamba akuliisa by'otalina kulya akubuyanya so n'otakoma okuona omuzaala n'omuyonsa abamu mwaka gumu aba avudde ne ku mabeere abalala babajjako na ba myezi 6-7 ku mabeere. So I think ndowooza bwe buba butakkanya bwa taata wa mwana tebukutuusa kukutta mwana ekyo olwedde kikufuula omutemu tosobola kufuna mirembe mu dduniya muno ng'okoze ekikolwa ne bwe poliisi ne bwetaali kukutte omuntu yenna ne bw'ataali tegedde nti wassa omuntu ekyo ekikolwa kikutambulirako obulamu bwo bwonna. Bebo be musanga nga baagwa eddalu bebo be musanga nga mwavu oluusi nno kituzaayo nti buli mwavu alina ensonga lwaki alina kye yakola oba abantu be kye baakola okuba nti omuntu omwavu akyali mwavu olw'ensonga nti ebikolwa abantu bye tukola bituddira either ffe bennyini oba byebbululira mu baana baffe oba ne byebbululira mu bazzukulu baffe. So kikolwa kibi nnyo nnyini ddala tukivumirira. Poliisi ejja kuba nga eyongera okuba etutangaza ku nsonga eyo era naffe tujja kuba twongera okubawa updates ezinaaba zisobose okufunibwa. Just eyo yensonga ekuŋŋambisa subscribinga gwe atanatweyungako mu butongole ate ojja kuba ofuna amawulire agakkira kwago. Bampita Viki tusinkane mu updates eziddako.